yekolera gegange musuze mutya abaganda bange ne bannyinaze naffe gye tuli muzeeyi Ddunda akyalunda. Nabagambye ku makya ga leero, nabagambye ekiro ky'eggulu nti ku makya ga leero nja kuyitirako wano tunyumyemu ku nsonga ezimu, era nabagambye nti ngenda kwogera ku mukyala Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Janet Kataha. Bantu bangi abasinga mwantuukiridde mu inbox yange, abalina essimu yange ne munkubira, abaana ne mumpeereza ku WhatsApp, n'abaana ne mugamba yeekolera tukwegayiridde toyogera ku mukazi oyo, wattabbu nnyo, mutemu nnyo, tukyakwagala nnyo, tukwegayiridde yeekolera toyogera ku mukazi oyo. Naye bannayuganda bannange, pulezidenti yagamba nti ekisibye enkyukakyuka ke katengo. Bano abantu baatuteerawo embeera nti bo bakitalo nnyo, tebagambwako. Bano abantu baatuteerawo embeera nti toswadde obbasongamu olugalo. Bano abantu baateekawo embeera nti bakirimaanyi nnyo, era bafuula bakatonda b'oku nsi, era baabafuula mmwe enkoko. Tenkoko bw'ogisiba ku kaguwa n'ogirwisaako nebeerako okumala akaseera akawerako, kati etuuka time n'ekimanya nti nze nina kubeera musibe paka. Ne bw'ogamba leero kangisumulule kaguwa ako ndaba oba enaatambulako, olw'okuba mu mentalite yaayo mubeeramu kiri nti nze ndi musibe, tesobola kuva ku kaguwa ako. Kaakati bannayuganda bannange, njagala mukimanye nti bano abantu be mutya bantu nga mmwe, baazaalwanga mmwe, lwakuba bo baagala kwefuula bakatonda. Ate nabagamba luno lwoya lwa mu nnyindo, bano bwe munaabatya mmwe mulowooza ani agenda obba bagirawo? Gwolowooza ani agenda okujja abagambire ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga? Gwolowooza ani agenda okujja aboogereko nti kino kikyamu temukiddanga munnamuyanja mmire nkutumidde? Gwolowooza bw'ataaba eggwe, bw'ataaba enze, bw'ataaba oli, anaabeera ani? Museveni lwoya lwa mu nnyindo, Museveni lubimbi, tulina ddulima ffenna. Museveni kikyamu ekyesittaza kye tutalina kutunuulira butunuulizi tusirike. So abagamba nti oba mukyala Museveni ajja kutta oyo tebamwogerako ajja kutta, nzikiriza. Nze nabagamba sirina pulaani zange za myaka 4 gajja. Sirina pulaani zange nti wendiweza emyaka 4 kagibeera 3 obusatu. Sirina pulaani ya myaka 35. Nze nkimanyi essaawa yonna nkeesa lukya ninga enkoko y'omulalu, naye ate saagala lino eddoboozi Mukama lye yampa liyingire mu ntaana. Nga terina kye ligasse ku nsi yaayo. Mukitegedde baganda bange ne bannyinaze? Bwe ndifa mulimanya nti nazannya paati yange. Naye bano abantu si ba Katonda, wadde nga baagala okutondawo obwakabaka bwa Katonda mu nsi muno. Era njagala mukiyiga okuva n'olwaleero bagambwako, lwakuba mmwe baabatiisa. Era bino ebigambo bye njogera olwaleero ojja kwesanga nga taata wange yali badde yabyogera 96. Ojja kwesanga nga jjajja wange yali badde yabyogera 96. Ojja kusanga nga bakulu bange bali badde mu 96 baabyogera, naye olw'okuba yabasigamu nti wakitalo nnyo kyovola ebyobugagga by'ensi bitundiddwa. Bannayuganda batigumbuddwa, Shani Williams nsansi okukola muganda wange n'abalala n'ebirala ebikyamu ebize bigenda mu maaso mu ggwanga. Naye gwolowooza singa ekizibu kino twakijjawo myaka nga 2 emabega nga tebaatiitirira ne boogera, singa tekyagenda dda, singa airport ntunde, singa ennyanja mtunde, singa abantu bafudde ebyekyeyonoonere bati. Kakati bannayuganda bannange, mbasaba ekintu kimu, buvunaanyizibwa bwammwe okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Muntu omu atayogerwako wano mu Uganda oba mu nsi ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne Yesu Kristo, abo teboogerwako kikyamu. Naye bano bannaffe tebajja tutiisa. Faiswali mu kiyimba nsanisa okukulaba. Wamma olunaku olw'eggulo
mukyala Janet Kataha mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni Nachema ya Roosevelt Kizepa Odolono Jajja Galaba ayavuddeyo n'akola statement nti oba covid osanga ayambyeko era tuweebaze nnyo Mukama okuleeta covid mu nsi mbu kubanga abazadde basobodde okubeerako n'abaana baabwe mbu kubanga abaana basobodde okufunako ku mpisa n'agamba kwegamba ono covid yajjanga blessing era tulina okyebaliza Mukama okuleeta covid kubanga abaana bafunye parental guidance. Munnange mukyala Janet Kataha kankubulira ekigambo kimu tambuza video eno gwange gwa kukunamya ogwo gwa kusharing kankubuze ekibuuzo mukyala Janet Kataha gwe abaana babo basoma basukulu babo basoma oba tebasoma bwe kibanga covid mulungi ng'abaana baffe babeere waka ne bafuna parental guidance ne baluŋŋama ne tubeerako n'abaana baffe bayigiriza empisa ate gwe lwaki bazzukulu bo basoma lwaki nabo tebatuulako awaka naawe jjajja waabwe n'obatendeka empisa lwaki abaffe bokka be balina okutendekebwa empisa gw'olowooza abaana bammwe bampisa nnungi okusinga abaffe lwaki bo bazzukulu basoma abaffe olwaleero tebasoma ate n'ovaayo n'otukinaggukira n'otuvuma amagufa nti bannanga ono covid alyokanga najja olwaleero abaana bakuddamu okufuna ku mpisa lwaki gwababo basoma bazzukulu bo abaffe be batalina kusoma gwababo bampisa bazaalibwa nazo kuva mu ggulu banjawulo nnyo oba bampisa okusinga abaana baffe nti abaana baffe bebyononefu ennyo be bazaalibwa be batondebwa mu kifaananyi kya sitaani nti gwabo bamalayika tebasobya. Simanyi bw'oyogera nti kati abazadde basiibako n'abaana mukyala Nakyemalira ky'obeera otegeeza. Abaana bafunye embuto kankubuulire luli kyali kalekaleko ng'abaana basoma kuba nakugamba minisitule eyo gy'okulembera ey'ebyenjigiriza abasomesa tebasomesa busomesa baana luzungu essomero liba gunjuliro ekyo nzize nkiddiŋŋana emirundi mingi okiyige naye simanyi lwaki tokyettanira kukiyiga essomero libeera gunjuliro omusomesa olw'okuba ffe abazadde tetukyalina budde bubeera n'abaana baffe tubeera mu kukola kino kiri abasomesa bafuuka bazadde b'abaana baffe tebakoma basomesa luzungu babayigiriza empisa babayigiriza obuntu bulamu babayigiriza okweyisa obulungi Julius Mugandange Ejjinja nkutumidde ebyo byonna obisanga ku ssomero era abazadde bafuna omukisa nti kati abasomesa be bafuuka bazadde b'abaana baffe kakati olwaleero ffe munnange boogamba nti tusiiba n'abaana baffe ne tubaluŋŋamya mwatuteekako embeera Janet Kataha munnayuganda akola mmere ya leero munnayuganda lwatakoze talira munnayuganda azinduka kiro munnayuganda adda matumbi munnayuganda tafuna budde bubeerako n'abaana be kubanga azuukuka beebase akomawo beebase yeyo embeera mwe mwatuteeka nti lwe tutakoze tetulya olaba n'olw'essande twatuulangako ewaka ffe we twakulya nga bazadde baffe batuulako naffe ku lunaku olw'essande ebyo tebikyaliwo kubanga tukola mmere ya leero era sande bw'otakola tolya kaakati bw'okeera n'okola statement nti tufunye omukisa covid alyokanga najja kubanga kaakati abazadde babeera n'abaana baabwe ne babatendeka empisa mbeera sikufuna mukyala wa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ntegeeza gwe Janet Kataha mbeera sikufuna era obeera otuvumye magufa abazadde tebakyalina budde bw'abaana baabwe bannayuganda ebyenfuna byabwe mwabigootaanya lwe batakoze tebalya abaana bafunye embuto si lwa bugayaavu bwaffe ng'abazadde abaana bafunye embuto si lwa bugayaavu bwaffe ng'abazadde naye lwa nsonga tetulina budde mu monitalinga baana baffe na bagayidinga kubanga tuzinduka nnyo tukeera mu bunyonyi ate ne tuyingira ekiro ennyo
tukeera mu bunyonyi tuyingira kiro nnyo omuntu n'obulwa obudde obutuulako n'abaana bo mwegeyeemu obabuulirire nti munnange ensi eno bw'okola bw'oti ekukola bw'oti kubanga ebyo ebigambo by'ogenda omubuulira ate tagenda kubirya kyekikukeeza ennyo ogenda opakase osobole okubaleetera kye banaalya then ebisigadde n'olekera Mungu. Kakati abaana baffe bali ku kyalo bagoma kubanga tebasoma abawala obasanga mu bisegguusi n'abalenzi kubanga tebasoma. Waliwo ekiwala kyemmanyi sayidi eyo kyali kiwala kito nga letunnagenda mu covid nga kisoma S1 nagenda okuddamu kiraba jjuzi ssebo nga kikoze n'enviiri kigeza akabina kakomeeri kyenva nkibuuza naye nagundi okyasobola okuddayo soma kyenva kiŋŋamba nze nzire mu siniya 1 ku buno obukulu bw'endiku okusoma awannyo weewaawo kati n'abaana batuuse ku extent ekyawo okusoma kubanga nabo bennyini bakiraba ng'ebibiina covid mwe yabakwatira oba nakyemalya mwe yabakwatira tebakyabisaana. Waliwo gwe nalabye eyakubye ettanuulu n'ajjamu simanya kakadde kalambo wamawulire kyavaamu buuza ogenda kuddayo okusoma n'amugamba kale tebakulya koyini nze sisobola kuddayo kusoma ngenda kwekubiranga bulooka. Imagine omwana n'atuuka ku extent eronda okukubawo bulooka mu kifo ky'okusoma. Abaana baffe mubonoonye kaakati oyo amaze n'okulega ku buwoomi bwa ssente ze yeekoledde kizibu nnyo okumukulula okumuzzaayo ku ssomero sheyalinga vidiyo gwe munnayuganda alaba vidiyo eno oyo amaze okulega ku buwoomi bwa ssente kizibu nnyo okumukulula okumuzzaayo ku ssomero naye ng'ebyo byonna obuvunaanyizibwa tubutikkaani nakyemalya na mukyala we ate oluvaawo nga batukinaggukira nga batuvuma amagufa nga batuvuma amagufa. Abaana kaakati bafunye omukisa babeera ne bazadde mukisa kyogwo gwe kyogamba ffe abaana baffe tubagayidinga kufuna mbuto abaana baffe tubagayidinga kulonda sikulapu abaana baffe tubagayidinga kunywa njaga kubanga ebintu ebyo byonna kati babiyize olw'ensonga tebalina akuuma tebalina abudaabuda tebalina aluŋŋanya tebalina abaawulira kikyamu ku kituufu bwe bakola bukozi mafaaya gafula kubanga tebaliiko parental guidance. Babbi bafunye embuto abasinga batandise okulonda sikulapu kubanga egyo emize kati bagiyize baleze ku buwoomi bwagyo olw'ensonga ffe bakadde baabwe tukeera nnyo tuzinduka nnyo ate ne tudda amatumbi g'obudde tetukyalina budde bubeerako n'abaana baffe abookeera noga nti tufunye omukisa covid alyokanga najja abaana ne babeerako ne bazadde ba mbeera sikufuna ffe we twakulira nga omukazi omulimu gwa waka kulima na kukima mazzi nga takola ng'ebisigadde biba bya Ssemaka yabikola nga yanoonya nga y'omukazi omulimu gwe kulima kukima ku mazzi oluusi ng'abaana be baba tebannakula. Kaakati ekyo kyayambangako nnyo maama okukuza abaana n'empisa okubaluŋŋamya. Omwana nga bw'aba akoze ekibi maama yagamba ssuula omuggo ono n'omwana n'akwata omuggo ng'omwana bw'aba akoze ekitajjansa maama asobola n'okukukuba eriiso limu liti nga takutteeko ne weetereza wekka n'obuneemiwabo n'ogaa kino sigenda kukiddamu. Omugaso gw'omukazi awaka kwabanga kukuza baana era ne bwe yabanga takkubye ate olwokwolwo ng'akolanga kamera akawungeezi taata bwadda n'alyoka amuloopera enno munnange taata naaki ono gw'olaba yatandise okuligita n'abalenzi taata n'aggyayo omuggo n'ateeka omwana ye mu layini. Olwaleero tewali agunjula baana ale tewaliwo na kamera enaaloopa baana. Naye munnange mukazi wa Nakyemali ali mu ttuki naggukira kubanga n'abakazi abagunjulanga abaana mwagamba mwabajja emmanju mwabaleeta emiryango
batandika okwepakasiza era beepakasiza munnange obuuma babufuna naye bwakulya tebasobosa yadde oggula bupoloti obuuma bwe bafuna abakyala bwakulya buswazi nnyo abakyala abakuzanga abaana nabe manju mu abajjo gye bakulizanga abaana ne mubaleeta ku kugundi ku display kakati nabo bapakasi nabo bakola taata azinduka mama azinduka mu maka oluusi ne weebuuza n'okwebuuza ani mama ani taata kubanga bonna bakola alojja kwesanga oluusi taata yasooka n'okudda mama yasembayo okudda kubanga bali mu kunoonya ssente baakirabanga bwe batagatta maanyi bwe batagatta mikono kuyigga abaana batuusa okusula enjala abaana batuusa obutasoma abakazi ne batandika okwekolera ne bava mu mirimu gyabwe egy'okulabiriranga awaka egy'okulabiriranga abaana era kaakati wenjogerera beepakasiza abaana tetubalese ttayo ziraka ate oli n'avaayo n'akola statement ti abaana kakati olwaliwo bafunye omukisa bali ne bazadde baabwe bababuulirira babakola bati babaluŋŋamya kuluŋŋama ki Janati Kataha kwoyogerako zino embuto ze bafuna bano abakazi abasula mu butale kyogamba ezo embuto abaana bawala ze bafunidde mu covid muno bazifunidde mu butale kuba abakazi abasinga babeera mu butale bakeera nnyo badda kiro kakati abaana bagenda nabo basuubuzi bannaabo be babalirawo ku midaala ne babafunisa embuto kuba abaana abayiga obubbi babuyigira mu butale waliwo omukyala gwe nalaba ng'akutte gundi nga akutte yebase mu katimba budde bwakira asula mu katale eyo gye yaluŋŋamizanga abaana be olyoka oyogere nti okuluŋŋama kw'abaana eyo gye baluŋŋamizanga abaana abafunye embuto bonna mu budde buno obwa covid-19 sibala abaana abafunye amawaggali kubanga abavubuka batandise okubawa ku ssente abaana abawala bafunye amawaggali abalala baafuna obulimu eyo mu busaaluuni abalala baafuna obulimu eyo mu kuweereza obutogo eyo gy'ogamba bagitubaluŋŋamiza mu Soweto gye baweerereza akatogo ku Bulurumu baafunayo emirimu baweereza butogo kati naye ate mu kuweereza obutogo owa booda gwatwalira emmere amulekera kanamba ka ssimu amuwa emitwalo egi oyo ogenda mumukulula otya omuzze mu ssomero mwenna mukimanyi bannayuganda mwabalumya obwavu abaana baffe situkyalina ngeri yonna yakubawa ku birungi kubibamanyiza nti okwate emitwalo 10 ogiwa omwana wo omusajja ne bwanajja amuwa emitwalo 5 akimanye nti aa omusimuli ssente dadi azimpa oba mami azimpa mwatwavuwaza kale abaana baffe bafunira omuntu yenna abawa ku ssente balabakunda bakuki era babalabanga bakatonda b'okunsi owa booda naye waba ne jaketi ye nga njulifu bitya kasita amuwa emitwalo 3 tomunyumiza ebyo bagenderawo mu loogi kwekeesa ŋŋoma nakutwala mbeerera ye ntufuuka abaakuumira ettogge mukitegeera mwatulumya obwavu situkyalina ssente tubonaabona tutulugunyibwa abaana baffe tetuyinza bamanyiza bintu nti bino bya bulijjo nti omugulire laputopu agambe ya bulijjo toyinza mugulira iPhone agambe nti eno ya bulijjo omusajja ne bwanagimpa nyamuga dadi yampadda tetubawa ssente kugamba nti bino bya bulijjo owa booda yenna oba omwoki w'amanda oba omutembeeyi yenna omusajja mu kategore yonna kyonna kyamuwa asobola omujjako ekyajjulayina era asobola omusuuza embeerera ye katheni oli n'avaayo n'akinagguka nti okujja kwa covid kuno kuyina engeri gye kuyambyemu abazadde okubeerako n'abaana baabwe era ne baluŋŋamya abaana baabwe bakuluŋŋama kikwayogerako anyway ayinza okuba ye ekigambo okuluŋŋama ebintu abyogerera ku bikukujjuku opposite ng'okwononeka kyayite okuluŋŋama ng'ate abaluŋŋamu baayite aboononefu
kati bino byenjogera wane essaawa eno ndi mulungamu naye ate ye bw'anaabiraba agera kugamba oyo mwononefu mumunoonye tumukube naye ate nga abafunye embuto naye nga ate abafunye embuto bayita abalungamu Kiyimba Faisal muwana agambye muteri muntu mugonvu nga muntu mwavu munaddala mu baana ab'obuwala ye statement naddala mu baana ab'obuwala omwana nga yakuze yalidde ebijanjale waka emisana ate nga ne maama yali mubuuliridde nti munnange ebirungi biri mu maaso yakedde kkola bw'asanga omukazi yenna omusajja yenna n'amutwala kafe Javas lazima nkulayirira agenda mwambula bw'asanga omuwaboda yenna n'amugulira kafe Javas ku chicken tonight alidde ebijanjala kyakuba n'empi agenda kumwambula natukuumira mu bwavu abaana baffe bafuuse ebisassalala ale mwe mugamba nti balungamye posi temwagala basomye tubulaba n'amasomero mugaggadde muti abantu abagenda obbatawanyojja nti mugenda wangaala nga nfudu wabula jja nati kataaha ze njagadde mulaga ekintu kimu nti minisitule gy'olimu ekyamazima togimanyi nkiddamu minisitule gy'olimu maama togimanyi si gy'olina okubeeramu oba baali kufuniddeyo minisitule nalwo oba RDC naye eyo minisitule gy'olimu nnene nnyo yedetermininga future y'eggwanga minisitule mwoli yedetermininga Uganda y'enkya yesalawo abasawo b'enkya abakuumi b'ensi b'enkya abasomesa b'enkya abakulembeze b'enkya eyo yebadetermininga minisitule mwoli naye ate ekyamazima nze mukulaba okwange mukyala Museveni minisitule kusukka amaanyi nnene nnyo y'amaanyi nnyo okusinga ggwe eyeeyita agikulembera yensonga lwaki ebiseera ebisinga ogikinaggukiramu of recent wakola statement abaana abafunye embuto bulagajjavu bw'abazadde baabwe kyekimu kye nagamba naye kugaa tukeera nnyo situkyabana abaana baffe abasomesa be baali abazadde b'abaana baffe omusomesa tasomesa busomesa luzungu nkiddamu omusomesa tasomesa busomesa luzungu omusomesa alungamya omwana era yafuuka muzaddewo obudde bwabeera ku ssomero era omwana n'akola ekyobujega omusomesa alina okukwata omuggo n'amukuba kizadde essomero gunjuliro essomero banguliro essomero ye senta y'empisa kubanga wakati wakyaswa kubeera senta ya mpisa bamaama abakimanga amazzi bamaama abakeeranga okulima n'okubuulirira abaana baabwe n'okubayigiriza enkozesa y'emirimu enkola y'emirimu olwaleero wagamba wabajja emmanju nabo kaakati bakola so abaana baffe okwonooneka mwe muvunaanyizibwa otherwise ministry mwoli nnene nnyo kubanga ye ministry yali kulembedde nga mu ggwanga kubanga eyeweebulamu ne bwenaakulembera abasawo baava mu education nkiddamu ebyebulamu ne bwenaakulembera abasawo bava mu education ne balyoka bafuuka abasawo kakati ministry y'ebyenjigiriza yeyina okukulembera wano mu ggwanga naye ate kyannaku nnyo nti omuntu gwe baagiteekamu talina kyategeera ku byanjigiriza bakkaanya bukkaanya n'omuntu we kyava amugamba munnange weebala onkulizza abaana kugonnomoddeko ekifo kiikyo twala kiikyo liira wagazzi kyova olaba tasanze buzibu kola statement nti ono covid atuyambye nnyo abazadde ne basiibako ewaka ne balungamya abaana baabwe olw'okuba ye abazzukulu be basoma lwaki gwe tosiibako n'ababo lwaki ababo bo basoma
nawe siibako n'ebizzukulu byo kyogamba byo byakolebwa mu kifaananyi kya Katonda abaffe bakolebwa mu kifaananyi kya Sitaani naawe siibako n'ebizzukulu byo nabyo byetaaga parental guidance muwozi gy'atalina kuba naye abeera bize ku mirimu gy'eggwanga ati mwaga musirikale naawe siibako ne bazzukulu bo ositegeera naawe siibako ne bazzukulu bo lwaki abaffe be balina osiiba naffe navaayo covid ayambi n'atuvuma amagufa embeera gye tusanze mu covid muno najja n'akulaga nti ate waliwo advantage mu covid akuve nako soogera n'abantu bataasoma soogera n'abantu bataasoma naye nammwe ate abantu era nziramu okuba kawuningi kano abo balina pulaani ebumbulula fayini naye si be baatubumba timubafuula bakatonda nti teboogerwako nabagamba bano lwoya lwa mu nnyindo tulina lwejja ffekka bwe tutaalwejja ffekka tewali agenda ddu tujja kakati mwejjeemu obutiitiiza obwo mwejjeemu akatenga ako nkiddamu mwejjeemu obutiitiiza obwo mwejjeemu akatenga ako kakati omukyala akulira akakiiko akalwanyisa enguzi mu State House kano Edith Nakalema yakoze statement nti ebyobufuzi bitandikira mu ssomero naye abasomesa mu ssomero oba abateekateeka okulonda mu ssomero mamange nakiwala nkutumidde abateekateeka okulonda mu ssomero bwe muba abaana bakola kampeyini tebaddamu kuwa baana buswiti kuba eyo nayo ebanguza oba oguliridde abalonzi mbu bakandideti abesimbye okuba prefect basaba okubalonda nga bali mu kampeyini banoonya abalo tebasuubiza nti we munannonda ngenda bagulira ebikajjo ngenda bagulira switi kuba okwo nakwo kuba kulya nguzi oli mutuufu Edith Nakalema oba osanga naye Edith Nakalema weerabidde ekintu kimu nti nakyemalira buli otubeera mu kampeyini sente zaawa abantu ate nga za ggwanga tezibeera zize ekyo kyo kiyitibwa kitya sikugulirira balonzi ye nga tomugambako tirekera okugulirira abalonzi okubaliisa enguzi ate nga nze nnwanyisa nguzi sente ze yawa fuulu figa ez'eggwanga omuntu omu ng'eddagala mu ddwaliro teri olw'okuba ayagala fuulu figa asala gye bamulonde amukuyegere ezo zo nga tozoogerako sente ze yawa ashibaga kato n'ente ezo zo nga tozoogerako eyo teyali nguzi sente ze yawa bajjo eyo teyali nguzi ye lwaki bwe tubeera wakati mu kampeyini taddira obuyinza n'abukwasa ssaabalamuzi n'akampeyininga ng'omuntu wa bulijjo kubanga kati olaba olwaleero talina byakola tazimba nzizi tazimba boaholo biki takola ki naye ogenda kulaba bwa komishoninga ebintu ebyo nga tuli mu kampeyini lwakuba tetugenda mukkiriza ffe tutuuka mu kampeyini ye akozesa entebe ye nga mwabanga pulezidenti okugulirira n'alimba ensi nti bino byabadde alina okukolera byali mu pulaani kyokka nga ate ekyamazima abeera mu kampeyininga ekyamazima abeera mu kampeyininga sente z'emyoga olowooza ali tali mu kugulirira balonzi operation wealth creation zino zawa baddiikuula eggulu yali tali mu kugulirira then bw'oba oyogera kulwanyisa kw'enguzi mu byobufuzi sooka olwanyise mukama wo kubanga ye ssaabali b'enguzi tosobola kubeera taata waka n'olwanyisa obubbi gwe wa defense ku kyalo naye ng'ate litabani lyo lye lisinga obubbi lye lisinga ojjoonyesa ekyalo awo oba ogenda kulwanyisa ki kaakati
gwe tosobola kulwanyisa nguzi bweru wa State House ng'enguzi esibukawo mu State House. Edith Nakalema, Lucy Nachobe, Nalweiso, enguzi gye mulirawo ku State House olunaku sibala nkiddamu. Edith Nakalema, Lucy Nachobe, Nalweiso, Major General Nalweiso, enguzi gye mulirawo ku State House nga mwe mulwanyisa muti enguzi. Nga ne bw'ogenda mbu Nakyemali annawulira n'akuwa ssente zonna z'akuwadde mulinako pasenti yammwe enguzi okuyisaawo amangu omutuukeko. Eyo nguzi mwe mulwanyisa enguzi. Mulwanyisa enguzi mmwe ng'ate mmwe bassaabaguzi. Nga Nakyemali bw'atasobola lulwanyisa butemu kubanga ye ssaabatemu. Mmwe temunnatuuka kulwanyisa enguzi esibukaawo mu mmwe. Enguzi eryawo mu mmwe, enguzi awo mu State House. Baana baliwo ekisooka omukulu atuulawo mu State House yakyasinza okulya enguzi mu byafaayo bya Uganda. Oyo atuulawo mu State House oyo Nakyemali Yoweri Kaguta Museveni mwe muyita president, nze gwe mpita omuyekere, yakyasinza okulya enguzi. Kaakati bwe muba mwagala kulwanyisa bali ba nguzi mutandikire kwoyera mu musibe mu mutwala ekitalya. Ngabe nkuganye nti defense w'ekyalo tasobola lwanyisa bubbi ku kyalo ng'ate omwana we yasinga okujoonyesa ekyalo nga buwungeddemu mbu ye defense w'ekyalo. Kaakati mutuuka mutya okukola statement nti politics mu ssomero abaana tebaddamu kugaba buswiti. Kivvenye ebera kulya nguzi. Idiots. Mwe basaabali b'enguzi ne mukama wammwe. Ani asinga okugulirira abalonzi okusinga oyo Museveni? Luciferi Kizepa Odolono Jajjagala yasinga okugulirira abalonzi wano mu Uganda. Yasinga okwonona ssente y'omuwi w'omusolo ng'agulirira abalonzi. Sente z'emyoga njagala mumbulire oba tekwali gulirira abalonzi era mumbulire oba zaatuuka mu bantu abatuufu be zirina okutuukamu. Waliwo wanagamba nti yafuna ku z'emyoga. Olyawo teekawo comment tukwanirize, sookayo tukwanirize. Waliwo yafuna ku ssente z'emyoga mmwe? Anseri nti tewali ku mmwe yafuna ku ssente za myoga. Zino ze yawa baddiikuula eggulu ng'ayita mu Muganda woono atalina figa sali musale. Ezo ze yabawa eggulu baddiikuula be. Tekwali gulirira balonzi. Bano bakusaasira n'obawa emmotoka ya bukadde 6 ng'emulago teri ddagala. Ono Bebe Kulu ataasomako yadde. Olw'okuba akuyise Katonda n'omuwa emmotoka ku ssente y'omuwi w'omusolo ng'emulago teri ddagala. Kamiliyoni n'omukwatira obuwumbi 3 n'obumuwa era esena Firimeka eziyinza okufuna eddagala. Panado mwobwo obuwumbi 3 Panado n'aspirini n'agendayo. Sigulirira balonzi. You idiots. Omanyize nabagamba ekikopo sikiyita pipa ntono kiyita kikopo. Abo ba idiots mulekerawo kuwuddisanga bannansi nti mulwanyisa enguzi. Musooke mwerwanyise kubanga mmwe feesi y'enguzi mu Uganda. Ne bwe munaalwana mutya okujja enguzi mu ggwanga nga Museveni nammwe mukyaliwo mugenda kuba mumalira bantu budde. Ne munaalwana mutya okujja enguzi mu ggwanga nga mukyaliwo. Ze nabagamba anaakuba omusota tatandikira kawuwo, atandikira ku mutwe kubanga gwe gusinga okuba ogw'obusagwa. Kale naawe anaalwanyisa enguzi olina kutandikira ku Museveni. Anaatema omukowekoowe oba omuyembe asooka gutema eno mirandira guleme kuddamu kufuna maanyi gameruka. Kakati olwaleero ne bw'onaalwanyisa abali b'enguzi, ne bw'onaakola ki nga nosoose kujjawo Nakyemali Yoweri Kaguta Museveni, ogenda kuba mukwoza nga bw'oyanika mu ttaka. Tewagenda kubaawo kikyukamu. Kino take it from me. Tosobola kulwanyisa nguzi nga Museveni akyaliwo. Tosobola kulwanyisa nguzi
nga Ssaabali wanguzi Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni akyaliwo. Otherwise mukyabonaabona nnyo, nkiddamu mukyabonaabona nnyo n'okulwanyisa enguzi naye musiba abantu akatambala ku maaso nti mulwanyisa nguzi, naye ng'ate omutwe gw'enguzi omukulu gukyaliwo. Oyo Museveni we gaba mawulire, enguzi we gaba mawulire, Museveni ye mutwe omukulu. Kali nga tonnalwanyisa Museveni tewali kigenda kukyuka. Oyo Museveni ennyonyi enkulu mwenna bayigirizza okulya enguzi nga tetunnagitemako biwawaatiro byayo. Lazima enguzi ekyaliibwa, nkiddamu nga tetunnamutema biwawaatiro oyo enguzi ekyaliibwa. Kakati Edith Sweetheart Nakalema omulungi omweru amatoobuta munnange, bw'oba oli mu kulwanyisa buli bwanguzi mu ggwanga tandikira ku mukamaawo, tandikira ku ggwe, tandikira ku mukamaawo omale okwate Lucy Nakyobe, omale okwate Lucy Nakyobe, omale okwate ono omukyala w'Olugaveyani Nalweyiso. Then bw'omala obbateeka ekigo oba ekitalya ate naye weetwale weggalire. Then awo enguzi egenda kuba erwanyisibwa, naye nga mwe mukyaliwo abantu abana mu ggwanga, enguzi tegenda kuvaawo. Lwaki seekomera wano? Ogwange gwa kukunamya, ogwo gwa kutambuza vidiyo. Mbadde nsaba munnayuganda alabye vidiyo eno ogintambulizeko etuuke ku buli munnayuganda ataali eyo mu buli nsonda ya nsi, okwetooloola ensi yonna. Abe mu diaspora nina obubaka bwammwe olunaku olw'enkya. Sibibe bulungi.